Sabbiiti ennambirira ebeetuuse ku mayengo ga terefayinayo. Israel Kazibu Kitooke, Minister avunaanyizibwa ku mawulire, kunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka bantuuse ne programu eno. Ansooka okubalamusaako n'okwebaza byonna bye mukola, abavudde mu masinzizo mukulike eyo, abalina emikolo gye muvuddeko mwenna tubakulisaayo, abalina ebirungi bye mutuuseeko mwenna muyogeeyoge nnyo. Tusooka okusaasira bannaffe abafunye ebizibu ebitali bya ngeri zimu, tubasaasidde nnyo, tusaba Mukama Katonda abagumye mwenna abalina ebizibu ebitali bya ngeri zimu. Tubasaasidde nnyo, tusaba Mukama Katonda abagumye. Mu nkowe eri yennyini nsaasira bannaffe ab'essomero lya King David Junior School abafiiriddwa abaana basukka 20 mu kabenje akabadde eyo evanjuba nga bagenza okulambula. Kyannaku nnyo kikwasa ennaku eri abazadde, tubasaasidde nnyo mu kiseera kye bayitamu si kyangu. Era wano wetukubiriza bannaffe bonna abatambuza abayizi mwegendereze nnyo, mukebere emmotoka ze mutambuza, muvuge n'obwegendereza, ate mufeeyo nnyo okulaba nga mutambula nga obudde bwa misana nga mulaba bulungi, kuba abaana be mututte bangi nnyo. Katuddeko mu lubiri, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda gyali atudde ku Namulondo y'abajjajja abaalamula Obuganda. Ekyo nno kituwa essanyu bwe tumanya nti empologoma mweri. Wonno katugende butereevu mu mawulire agabadde mu Sabbiiti eno. Kasookere mu ofiisi ya Katikkiro. Sabbiiti eno Katikkiro yasisinkanye abavubuka abali mu bibiina ebisukka 78 abayitibwa ba Buganda Youth Network. Bakola emirimu egy'enjawulo ne nga beegattira mu kibiina ekiyitibwa Buganda Youth Network. Mulimu ababazzi, mulimu abakola wine, abakola ebintu eby'enjawulo. Era mu bavubuka bano wamu n'ebibiina byabo bavubuka ba Buganda nga Buganda Youth Council, Buganda Nkeretanyi, Kezimbira n'ebibiina ebirala. Mubaka bwe Kamalabyonna naye basabye bakolere wamu beegatte, okwegatta g'emaanyi. Mulimu ekibiina ng'ekyo ekyekinaawa kina abamemba oba abantu abali mu kibiina ekyo abavubuka abasukka 50,000. Kale kikulaga nti abavubuka bakulaakulanye nnyo. Era yabasabye beewale ebiragalalagala, abavubuka bakozesa ebiragalalagala tubalaba ennaku zino mu bibanda bya firimu, abavuga booda, abantu abasinga bonna abavubuka bagala nnyo okukozesa ebiragalalagala, amayirungi beegaaya nga mbuzi. Ate n'abasaba bakozese bulungi emitimbagano, kino tukyogeddeko emirundi mingi nnyo. Era wano wenjogerera ku bubaka bwa Katikkiro abamu tebabufunye bulungi. Bwe yayogedde ku motoka eno ya Vitiz, obubaka basazeemu kantu katono. Yabadde n'obubaka bukulu nnyo okuva eri abavubuka. Yazza abulambika n'abagamba bino obugagga bw'ofuna n'ofunayo emmotoka n'ofunayo ennyumba, obwo si bugagga, tulina okwongera okusigala nga tukola okuyaayaana okulaba nga tuzza Buganda ku ntikko. Wano nno we yayogedde ku motoka eyo n'agamba nzijukira n'abakalisoliiso bamanyi okusaagasaaga ne bagamba nti bakooleza mu sinki. Yakireese bw'atyo mu kusaagirira okwo, kuba buli oyogera n'abavubuka olina okubaleetera ebibasanyusa, naye abamu tebakitegedde bulungi nnyo. Naye kye njagadde okutangazaamu nti yabadde akireeta mu ngeri yakubuulirira abavubuka baffe baleme kwezzazaamu nti kati nfunye emmotoka eno, ekyo kiwedde. Yabadde abasaba nti obugagga butuuka nga ofunye amakubo mangi, buli kkubo lireeta ekyobugagga. Buganda ogenda ku ntikko tekirinaako ddagala lya njawulo, kiri ku bantu baayo. Gwe yali ayingiza emitwalo 2 ne gifuuka 6, eyali ayingiza emitwalo 3 ne gifuuka 6, eyali ayingiza akakadde ne bufuuka 3. Buganda eba egenda ku ntikko. Era mugende mwewandiise, mutambulire wamu mu Bwakabaka, emikisa gibeeyongere. Omukisa gujjira yeetegese, mwegendereza ababaleetera ssente enkalu. Ssente enkalu tesobola kusitula gwe muvubuka. Era mu abavubuka mu Buganda ekyo njagala mukikwate. Ssente ze bakuleetedde enkalu tezigenda kukusitula, wabula gwe bye weeyiriza. Kale bwe banaakuwa ssente banaakukwatizaako obukwatiza, bino bye bagamba ebyabaseesa gwaka. Naye obeereyo ku miruka weekaalisa tebakuwadde ssente zino ze bagenda bagaba. Ono akubye n'akakule mumukubire ne mu ngalo. Oyinza okuvuma buli gw'oyagala erina okuvuma. Oyinza okuwemula anti oli wa mumwago. N'owemula n'okola ki neewuunya. Otuula otya mu kamera n'oyogera ekigambo ekinene nga Bulangi? Oba aboogera beerabira nti bajja kuzaala abaana bali bagamba batya? Oyina eddembe okukola by'oyagala, naye njagala okukubuulira okalya dda. Kamanga watutuma bewasisinkana abannaro n'ab'e Namulonge n'otutuma tugende tugaba n'amagezi ago. Mukama wange enteekateeka twagikoze. Ennaku z'omwezi 19 abavubuka bagenda kubeera wano mu baasi. Tulinye baasi, tusoose n'abakulembezeera n'abalaba n'abasobodde okubeera okumpi. Tugende e Kawanda ne Namulonge
tulabe amagezi agaliyo ate abakulembeze bagatwale bagaze mu bannaabwe okulaba amagezi agali eyo. Mukama wange twagala okwebaza waliwo enteekateeka gye waleeta ey'okusitula omutindo. Abavubuka bano bazze wano olwaleero obagatteko omutindo mu bye bakola mu mirimu egy'enjawulo okulaba ng'abantu bongera okubettanira n'okulaba ng'ebibiina bino tebisaanawo wabula byongera okusikiriza abavubuka abalala okugenda mu maaso n'okulaakulanya abavubuka ba Ssaabasajja Kabaka. Abavubuka tulina enkizo esobola okutuyamba okukulaakulana mu mbeera z'obwegassi. Kambabako ku bintu bye tulina eby'enjawulo. Ekisooka, abavubuka tulina obulamu. Abavubuka tuli balamu. Tetulumwa nkizi, tetulumwa misujja, ne bwe gitukwata tuwona. Tulina obusobozi obukola okuva enkya paka ne bwe kiba kyetaagisa kukola kiro. Naye abamu tetukozesezza bulamu bufaanagana bwe butyo. Eyo nga tuvuddeyo ate katuddeko era mu ofiisi ya Katikkiro yasinkanye bannaffe aba Private Sector Foundation. Banno bazze okusaba Obwakabaka okukola nabo mu kawufu okutaasa obutonde bw'ensi. Tulaba ennaku zino enkola ey'okufumbira okufumba ku masannyalaze waliwo kati bikuuka ebyo, efumba n'ekigere, efumba enkoko, efumba ettooke, gwe kyonyigamu wali era kuliko ttooke, enkoko, bijanjaalo z'eddakiika z'ofumbisa. Baagala nnyo okulaba nga tulekeraawo okufumbisa amanda gano tutema obutonde bw'ensi. Bw'ogendako kati eyo Mwaluwa, eyo engulu eyo yonna batemye emiti, ensi yonna tebukyafuna nkuba. Tulaba omusana gujjudde, ennaku zino omusana gujjudde buli wamu ebbugumu ery'ekiro wenna n'otuuyana, kino yonna biva mu kukozesa nnyo amanda gano. Twagala kati tukozese nnyo amasannyalaze. Daniel Kisekka owa projekiti eno eya IMEU ne PSFU yabakulembeddemu, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nassejje naye yabaddewo nga minisita w'obutonde bw'ensi bulungi bwansi n'omukungu Kaweya Mwebe okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Projekiti eno Oweekitiibwa ya myaka 3. Tuli mu mwaka gwaffe ogusooka, tukyalinayo emyaka emirala 2 nga tutunuulira okuyamba abo abakola tekinologi ez'enjawulo mu by'okufumbisa oba n'abatunda ebintu ebyo bye tusuubira nti birina enkizo. Myaka nge 3 mabega era nga nkolagana ne Private Sector Foundation. Nze omu ku baaganyulwa mu nteekateeka egenda okwanjula olwaleero nga essomero lyange erya Budo Parents Academy lyaweebwa partial grant ne batufunira ebyuma oba system esobola okufumbira abaana okubeera ddala nga 7 ne bafumbira emmere okusobola okugoya akawunga n'ofumba obuugi. Neebaza nnyo Private Sector Foundation olw'okuwagira abo abaagala okwesitula. Bayinza okuba abantu basekinnoomu nga bwe mwakwatirako Mwami Kawooya, oba biyinza okuba ebitongole oba amasomero. Era nze ndowooza nti singa abantu bangi baali bamanyi emiganyulo gye bayinza okufuna mu Private Sector Foundation, bandisobodde okuzimba emirimu gyabwe ne gibala ebibala eby'omugaso. Buganda yonna ngitambudde n'engimalako. Ebibira biweddewo n'entobazi ziweddewo. Kati obutonde bw'ensi bwe bugenda bufa, ettaka liba terikyavaamu mmere emala. Kati abantu kye bakola bagenda balima basemberera ebibira n'entobazi, kubanga wano bwe baalimanga ku kyalo ewaka tewakyavaawo mmere. Oluusi enkuba tetonnya, oluusi ettaka likaddiye. Kati ekivaamu nga bagenda mu ntobazi, nga balimamu mu ntobazi. Abamu basenze mu bibuga, mukiraba wano mu bibuga abantu basenze mu ntobazi na buli wantu. Ebyo byonna byonna bijja kuvaamu okukosa obutonde bw'ensi. Oyinza okusa myaka mitono nnyo egijja mu maaso awo nga n'enkuba tekyatonya. Bwe tuvaayo eyo ate kaweefube w'okugaba obutimba bw'ensiri okwetooloola ebitundu bya Buganda yonna yatongozeddwa, era obutimba obukadde 4,700 bwe bugenda okugabibwa mu bitundu bino ebya Buganda okusobola okutangira omusujja gw'ensiri. Twalabye Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika wa Buganda ng'ayogerako eri Obuganda. Abasaba ebintu bye tumanyi ebya bulijjo okugogola amazzi gano agatatambula mu maka gaffe, kusaawa ensiko. Ennaku zino ogenda n'okyalira omuntu eyo mu kyalo ng'akakuba akagenda ewaka konna kamaamidde ensiko, tasobola na kusaawa. Ensiri zijja kubaluma, mujja kulwala. Mu mulembe guno omutebi tetwetaaga kulwala malaria ono.
okulaba nga obutimba bw'ensiri tubukozesa ogwo omulimu gwe batuwadde, abavubi babuvubisa, abalunda enkoko ogenda okulaba nga bakubye ekiyumba oba babubiseeko enkoko kamunyaale mezitwala. Kale tulwane nnyo okulaba nga tukozesa obutimba buno bwatuweereddwa. Twalabye Dr. Richard Kabanda ekitiibwa oyo Commissioner Minister of Health yabaddewo ku mukolo guno, era njaga okubajukiza nti abantu 16 buli nnaku bafa obulwadde buno obwa malaria. Bukyali bwa maanyi nnyo mu kutta abantu. Kale tulwane olutalo olwo. Tulabye obunafu mu bantu baffe wano, ate ensonga kitusaba Obwakabaka okwongera okwogerezeganya n'abantu bonna bekikwatako mu Buganda okusobola okulaba nti bateeka nnyo amaanyi n'essira mu kukozesa obutimba bw'ensiri ate n'okwefa ku byobulamu byabwe ebibeera bibeetoolodde. Kulwawo okugenda mu malwaliro kyekimu ekituviiddeko abantu baffe, ddala abaana baffe abato okufa. Twongera okukubiriza abazadde ate n'abantu abaana baffe gye basinga okubeera ne loba mu masomero okufaayo ennyo abaana bano okubatwala mu bwangu mu basawo abakugu singa baba balaba nti oli tali mu mbeera nnungi. Abantu baffe bagenda leeti mu malwaliro, abamu bejjanjaba nga balowooza nti bamanyi ekibaluma. Kiso kya buvunaanyizibwa okusooka okukeberebwa n'otegeera ekikuluma ate n'oleka ofuna obujjanjabi. Tumaze ebbanga nga tukolagana ne ministry ya gavumenti ey'obulamu ya wakati, era tusse ku bwanguzi bwa maanyi. Bwe twalina Ebola, bwe twalina COVID, twateeka wano enteekateeka ne ministry ez'okugema era ensi yaffe n'oggulwawo. Nja okubiriza abantu ba Buganda okulekerawo okwejjanjaba. Bw'owuliramu omusujja n'ogamba olyakoyo Panado, kaduuka katunda eddagala. Bw'owulira ennyingo nga zikuluma n'ogamba nti kammireyo kino. Twagala mu mutima ogwa bulungi bwansi tube nga tugogola amazzi ago agalatambula ensiri mwe zizaalira. Tube nga tusaawa ensiko erinaanye ennyumba ensiri mwe zeekweka ne zijja ne zitulumba. Tube nga tuwuliriza abasawo bye batugamba. Obutimba buno tubusule mu buli lunaku. Tuleme buteeka nga curtain nga lutimbe mu luggi kubwambala nga tugenda ku mbaga. Tuleme buteeka ku mmeeza. Tuleme bukozesa kuvuba, tubusulemu ate tulabe nga tububise bulungi bonna. Nga tuvudde tuzeeko mu nkola ya luwalo lwange, Oweekitiibwa Miss Kakomo yatuusizza obubaka bwa Kamalabyonna ng'atikkula oluwalo lwasusse mu bukadde 36. Era naye yayogedde nnyo ku nsonga y'obutonde bw'ensi. Omusana mugulaba mungi nnyo. Bwe tutaalwane kusimba miti tetujja kuguvaako bwe tugenda mu maaso. Ffe Obwakabaka twavaayo dda n'enkola y'okusimba emiti. Buli mukolo ogukolebwa ogw'okwanjula embaga, okwabya ennyumbe, byonna tusimba emiti okulaba nga tutondawo emiti gino giyambe okulaba nga girwanyisa ekibugumu ekyo ekimaamidde waggulu awe kireetera okulaba nga tetufuna nkuba. Oweekitiibwa Joseph Kawuki yayogedde ku nsonga ya kulonda kw'abassentebe. Nalabye okwewandiisa, abantu bajjidde mu limoziini, abantu bajjidde mu tuleera ng'ejjudde bawagizi. Simanyi kintu kye balaba mu bwerosi wano obwo. Naye kyonna kye twagala tulonde abakulembeze abanatwala maaso. Ate tugende ffenna tusimbira yino, tuleme gamba nti tubulekera bantu balala okulonda ssente. Bajja kulondera omuntu atajja kubayamba. Obuganda bwonna bujja kubeera Watoto Church ebweyogerere ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno nga tujaguza amatikkira ga baffe ag'omulundi agwa 33, ate n'okwenyigira mu nteekateeka y'emikolo eginaakulemberamu amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Luno banne lwe muleeta lwe luyamba Obwakabaka okuddukanya emirimu gy'abeene, ne tufuna amasomero, ne tufuna ebyenjigiriza, ne tufuna amalwaliro, ne tufuna byonna mu nteekateeka ya situla omutindo ne Mwankerimba. Buganda yonna Katikkiro agibunye nga tutambula naye nga ba minisitule y'enkulembera. Abadde atukubiriza bannange nti obulimi nga tunaabufunamu essente ez'olutentezi tetwewala kufikirira. Awo nno bw'oleka omuntu atamanyi kyakukola oba n'oleka omulyake oba n'otofaayo b'olowooza nti ebintu babitaputanga ggwe bo ne balonda gwe balaba nti yabitaputanga bo, ojja kufuna omukulembeze oba oli awo ataabeemu nsigo nambala. Embuga mukama wange abasaatuusi beeyomye okulaba nga bazitujjako, naye tujja kukwasa maanyi okulaba nga embuga zino tezigenda
Ssemaduuka etukoze bulungi nnyo era bwe kiba kisoboka nammwe abali eyo ab'amasaza amalala muyaayaane Ssemaduuka eno ebatuukeko. Eyo nga tuvuddeyo ate enkiiko eziri emabega w'enteekateeka y'omukolo ogw'okujjukira amatikkira ga baffe ag'omulundi ogwa 33 ezikulemberwa Oweekitiibwa Joseph Kawuki ate ne ku ludda luli olw'abannaffe abawatoto Dr. Jeff Sebuyira zitambula zikolera ddala emirimu zirabyeko ku Watoto Church ne zisala ate ne zijja wano mu Bulange Mmengo zoogedde ku byokwerinda entuuza y'abagenyi ebyokulaba nga tutendereza omutonzi binaaba bitya entambula oluguudo olumumanyi olw'obweyogerere okulaba nga entambula eneebeera nnungi era tubasaba muleme kujja na bintu bingi mugoberere security kyebagamba nga 31 ffenna tuggwere ku Watoto obweyogerere. Amawulire ampuliriza mangi ddala naye tujja kufunamu ebimu ebirala ate tunaabiraba sabbiiti ejja. Okuva nga 17 18 19 wajja kubayo omuzannyo gwa badminton mu Lugogo Indoor Stadium nga gwa matikkira nga 19 ogw'omusanvu ku ssaawa nnyezi enkya wajja kubayo enteekateeka ya muvubuka yooyoota ggombolola. Enteekateeka eno egendereddwamu okuyigiriza abavubuka okukola emirimu gino egitaliko okuweebwa ssente egy'okubatendeka okuweereza abantu gye babeera era omukolo gujja kubeera ggombolola y'emaanyi Busujju nga 27 wajja kubayo okutema evvuunike ery'ekizimbe gali kwoleka ekya Muteesa Royal University wano e Kakeeka. N'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga yajja okukola omulimu ogwo era bw'anaamala okukola omulimu ogwo abeere omugenyi omukulu mu musomo ogw'enkizo ogunaatuweebwa Kangaawo Dr. Ronald Mulondo. Yentabiro y'ebyo bye tukkiriza, yentabiro y'ebyobusika bwaffe n'obuwangwa bwaffe. Kale amatikkira ge makulu munaddala nti Kabaka Mutebi yajja nga tumaze emyaka 27 nga tetulina Bwakabaka. N'olwekyo buli omwaka bwe guyitawo tusanyuka twebaza Katonda kubanga kye tuli kisimbye mu Kabaka. Okutegeka omukolo guli mu Kabaka si kyakuzannya, kitwala obudde, kitwala ensimbi ebikozesebwa, oluusi kitiisa n'okutiisa. Kale mbeebaza okutambula naffe. Twagala okukwebaza olw'okuba otulambise ebbanga lino lyonna era Mukama wange kumpi byonna tubiggyeko engalo era nkakasa nti byonna Mukama wange bijja kutuukirira bulungi. It is an honor that you did invite us to host the Thanksgiving service, knowing that you could have been gone anywhere. We don't take that lightly. And also recognizing that you've been doing it as a practice from different faith communities. So to be the first evangelical Pentecostal church to host is a privilege truly for us as Watoto Church. Olukungana n'omwoleso gwa African Fines Coffee buno bunaabawo nga 17 ne 19 mu Kutula Ssanje omwaka ogujja nagwo gwatongozeddwa Oweekitiibwa Waggwansibirwa ali mu kkoweero eri abannaffe abalimi b'emmwanyi era abasuubuzi ba kawa mu Africa. Ffenno ng'Obuganda tulina kampuni yaffe ya Mmwanyi Terimba Limited ekoze nnyo bwe tulaba kati Uganda nga y'emu ku nsi ezisinga mu Africa okulima emmwanyi. Tuddayo n'akantu kaffe kali aka Mmwanyi Terimba. Ate era sabbiiti eno Katikkiro yagenzeeko mu ssaza ly'e Butambala awo Ekibibi okutongoza enkola ya GLOW bakiyita GLOW. Eno nno nkola yakulaakulanya abakyala abaliko emirimu gye bakola okwenyumiriza mu bye bakola. Nkolagana wamu ne CBS Peosa era CBS Peosa Kyaddondo balina ettuli baagiwadde olw'enkola gyekozeemu. Tugende mu Peosa omuntu n'ofuna percentage ya sente n'otwala 2% ku sente ze weewoze omwaka mulamba. Muntu otute $5,000,000 ne bagamba yongeramu bwongezi kasente katono nnyo omwaka mulamba. Tulaba nga kitututte wala. Tugende nnyo twetanire ebibiina ebyo. Ate bwe tuddako mu bavubuka n'Oweekitiibwa Robert Alongo Sserwanga naye yatongoza enkola eno ey'okujjukira emyaka 33 beena atudde ku Namulondo. Emipiira gy'amasaza wiikendi eno yonna tugirabye nga mubaddemu ensitano y'okusika omuguwa, mubaddemu enkola eya badminton, okuzannya badminton mu bisaawe ebirala. Kale bino byonna byonna nteekateeka ezitutwala mu matikkira agagenda okubeerawo ku lunaku olwa 31. Nga tukomekkereza Kamala byonna yayise olukuŋŋaana lw'abamawulire
olukuŋŋaana lwabadde wano Bulange Mengo ng'enteekateeka y'emikolo eginaakulemberamu amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-33. Enteekateeka yabadde mpanvu ddala naye BBS yabaddewo nga byonna ebiraba. Katubiyitemu nga bwe tugenda okubeera mulimu abavubuka okuyooyoota eggombolola, okutongoza okuzimba ekisaawe ky'e Buddu, tugenda kuteekawo ekisaawe gaggadde nga kya Bwakabaka katukolaganamu ne bannaffe aba ECOWAP, ate era n'okukwasa abami b'amasaza tablet, ebyoto, bulungi bwansi, ebyo nabyo bigenda kubeerawo nga ebikujjuko ng'emikolo gino teginnabaawo. Ampuliza bwe bityo bibadde, ate era nga bwenkomekereza nti okubabuulira ku bibaddewo, embaga ezibaddewo mu wiikendi eno. Omukulu Ssebbo wa Douglas ne Namakula Hilda bano no babadde n'embaga yaabwe ku Ddungu Resort. Nze nakiikiridde Kamalabyonna ku mukolo ogwo gwabaddewo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno e Munyonyo. Ate Dr. Fiona Kalinda Nakalinda Majegere omumyuka wa Kaggo owokubiri naye bamukubye embaga n'ebyenda ne bimwetokota. Yabadde wali ku Stevens Gardens ekira. Bwe bityo no byabadde. Ampuliza weyongera okwekumira ku BBS Telefina ate katusinkagane Ssabbiiti ejja awangaala ennyo Omuterega.